Bano be bamu ku bantu abaakosebwa puloject z'amafuta okuli omudumu, essengejero ly'amafuta, ekisaawe ky'ennyonyi n'endala. Bagamba enteekateeka z'okusima amafuta bwe zaatandika mu 2012, gavumenti yapima ettaka lyabwe ne bagaana n'okuddamu okulikolerako ng'esuubiza okubaliyirira. Bagamba busawo omuntu akuyikirizibwa kwongera kukozesa ettaka eryo habwokuba bwe bamazire era kulyakwayaleero. Abantu twateerwa enjala, twabonabona habwokuba bakabataka bayire kutandika ku compensating abantu. Je gaatwala ettaka lya butyabwa era tebatusasulanga. Ate amafuta ne gatwala ettaka lyawa eryakasenyi. Kati ne mbagamba ng'omukulu wa kika ndi ku pressure banga buli family eba eyagala ki gye tunaabeera. Nze bamafuta ba mfensinga maka gange naye sigenda kuva mu fensi eyo, nja kuvaayo bampadde ekintu kyange mu ngalo ninvaawo. Wabula okuliyirira abantu bwe kwatuuka, gavumenti yabawa obukadde 2.10 buli yiika ze baagaana. Gavumenti yazongerako n'eweza obukadde 3.5 abamu era ze baagaana nga bagamba tezijja mu bbeeyi y'ettaka ekiseera ekyo nga baagala obukadde 21 buli yiika. Because that money which they gave us could not even afford to buy land somewhere else. Bwe batyo baawaba omusango mu kkooti, wabula bagamba nti ne gye buli kati omusango teguulirwanga newankubadde guzze guweebwa abalamuzi ne kkooti ez'enjawulo. Twasooka tuhuniriire twagamba gavumenti ya Uganda ebaireki ebintu ebikukolwa titukubyetegereza. Itwe naitwe tuli paati ya gavumenti habwokuba tuli bantu ba Uganda naitwe tuli paati ya gavumenti habwakini nibatulora nk'ebikere batatufuyirewo. Omudumu guno gwajja nga abasinga tugusuubiramu nti guyinza okutuwa ebirungi abasinga situbisiŋŋaanyeemu. Nze ndi omu ku baayitibwamu. Bano bategeezezza nti n'emisango emirala gye bazze bawaaba mu kkooti nga bawakanya gavumenti ne kampuni z'amafuta tegiwulirwa, kyokka mu mwaka gwa 2020 gavumenti ya Uganda bwe yawaabira abatuuze 9 abattirenga abaali baganye ssente z'okuliyirirwa okuva eri kampuni ya Total Energies ng'eyagala ettaka okusaako indasitule e Buliisa. Omusango guno gwawulirwa mu myezi 6 gyokka era gavumenti n'eguwangula. Abantu bagenda mu maaso n'okuwakanya ssente gavumenti ze yali ebawa era kkooti n'ekkiriza gavumenti ezigiterese abali babaagala gye balizisanga. Ng'essuubi ly'okufuna obwenkanya mu kkooti za wano libaweddemu, abantu bano nga bayambibwako ebitongole by'obwannakyewa 6 batwala ensonga zino mu kkooti mu Bufalansa nga beemulugunya eri kampuni ya Total olw'okutyoboola eddembe lyabwe n'okukosa obutonde. Wabula n'omusango guno Total yavuddeyo nga yempanguzi. I think you may be aware that the court did not look at the merits of the case. Tugenda kukola decision ku Monday eja mu week eja tugenda kuba tumaze kukola decision because ekitwagala omusango guno baguwulire ku merit. Kati balowooza gavumenti ekobana ne kkooti za kuno n'ez'ebweru okubanyigiriza. Bawadde essiga eddamuzi omwezi gumu okuwulira emisango gyabwe, bwe kitaba ekyo bakwekuŋŋaanya bagumbe ku kitebe ky'essiga eddamuzi ne ofiisi endala eza gavumenti. Kyekyo bajje wano kugamba baagala kugenda lwa protesting awo ku High Court, Court of Appeal na Supreme Court ne bagamba judiciary mutukoze bubi nnyo. Twetagisa okugamba nti bekalakaasi ekyembagamba kiri nti mu ngeri ey'okubeegayirira nti baleete ekintu ekyo n'obwe banoonyange nze kennyini ne bakimpa nkituusayo bulungi nekibanga nga bakistadinga ne banoonya ekyokukola. Bwe tumubuuzizza oba essiga eddamuzi lyekobaana ne gavumenti ne kampuni z'amafuta okunyigiriza abantu, atuzzeemu bw'ati. Kisoboka okuggyako nti oluusi tulina ebirwisa emisango ng'obutaba n'abalamuzi abamala, naye bwe tufuna komplenti yaabwe ne tulaba omusango gwabwe bwe gufaanana tujja kulaba kiki ekyokukola. Omwaka oguwedde kkooti y'omukago gwa Bulaaya yayisa ekiteeso ng'eyagala enteekateeka ez'okusima omudumu gw'amafuta zigira ziyimirira okutuusa ng'ensonga z'okuliyirira abantu zikoleddwako era nga waliwo obwenkanya. Edward Muhumuza, NTV.